mpulidde enswagiro wegenda na tibula katebe n'asala nako nakyala jjeeruwe kubanga alagira bbaawe nti ono alina kubeera ku boys quarter kuyisa amaaso mulengera kwe kusembera weregerese obwensi buli ku international level. Hello, madam. Hello, madam. You've been doing all day. Wadde okola ki olunaku lonna? I've been indoors, just mbadde munda and I've decided to come out. nensalawo okulaga nifulumako wabweru wano nekkawo Intention of doing something productive. toyina kigendererwa kyakubaako kintu kyonna kyokola mbulamu bwo. Well, I don't have a job. sirina mulimu I'm still trying to get one, even your ngezaako okulaga nti nkyanoonya omulimu And since I don't have anything doing, there's no. kale engeri gyesirina kyenkola I trust God will. naye nensiga mukama katonda nti tuliba olwo ajja kugenda maaso bba nti munne ampa omukisa twakoowa. Madam. Madam. Why do you hate me so much? lwaki tonkyagala? Are you talking to me? ogamba nse? Well, kale my father told me taata yaŋŋamba just before he died when I was 11 nga years. tannaba kufa nga nina emyaka 11 Me to surround myself with friends and be in the good books of everyone. What does that mean? kitegeeza ki ekyo? I just don't understand why I irritate you so much. simanyi lwaki ddala mazima tonjagala. I'm not. So don't see me as one. tondaba nga muntu muzibu gy'oli. kankubuulire ssebo. You may not be an evil person as you said. oyinza oba nga toli muntu mwangu nga bw'okyogera. And do you know what? omanyi lwaki? Don't like that. tetulina kitugatta wakati wange naawe nensonyiwa nviiraako ddala. ndeka munnange nina Richard. kyala atambula Richard. kyala ayogera Richard. kyala ali mumaka amatiri bona suli mutima waliwo kyesitegeera buzibu ki? You want this young man out of the house. lwaki oyagala omulenzi oyo ave waka wano? lwaki? We have been living a very private life. I am not comfortable with a stranger appearing from you. n'amutegesa nti kankubuulire tubadde tuli mu bulamu obweyagasa nidde mazima omuntu ng'oyo mugwira. Something. otegeeza kimu ekyo? Has he done that? He hasn't. Because the opportunity hasn't represented itself. Assist this stranger to get his own accommodation. That's if you're so concerned about this man. era mu kaseera kano kennyini mukyala mukambwe nnyo kubanga omukyala amanyi ebikolwa byakolera ewaka kano olw'ensonga etayagala muntu yenna agenda mulemesa. Accommodation. kyekintu kyokka kyataagalira ddala nate mu bulamu bwe. Why do you understand that? wandibadde ogenda maaso bba nebitegeera. Why are you being unnecessarily hostile to this innocent? lwaki ogenda maaso bba nti omulenzi omubeera bukiika? You amaze me. bano neewuunyisa mwami. I'm so concerned about simanyi lwaki ofaayo nnyo ku mulenzi oyo not even thinking about your wife. n'otalowooza na ku mukazi wo okakasa ddala mazima. Stop this now. Huh? lekeraawo naawe lekeraawo Nonsense. lekeraawo. The young man lives in the boss quarters, not in the main house. namulegesa nti omulenzi abeera mu boys quarter tabeera mu nnyumba nnene. What's that? kakati ki ekiri kusumbuwa kwekyo? mwana muleke. You want to feed him? Fine. Don't feed him. oba toyagala muliisa muleke tumuliisa. Anywhere else. You will do what? nja muwa sente ali mu hoteeri. ojja kukola ki? Sit outside? ojja muwa sente ali ebweru. iye tuba kyoyagala toyagala muwa mmere toyagala fumba mmere omuwe. nja muwa sente kale ssebo kantunule bule kati otunudde bule. teri kintu kyonna tewali ensonga wadde. era mu kaseera kano kennyini koodi weregerese. Listen. Ulirisa. There is a restaurant down the road. waliwo restaurant eri wansi w'ekkubo wali. Don't always wait for Timmy to give you food because she may not. Okay. Now, tulindanga masala wano kubanga nkimanyi tajja gakwa. go down there and eat. ojja kugendanga wansi awo ogira amasala. I still don't understand why my wife is not comfortable with you. simanyi lwaki mukyala wange kwegasi mukakkamu naawe. I'm working on something.
naye ngezaako kugenda maaso baana ekinoonyereza manye lwaki sajja twasirikidde Mogani tayagala kwanja nsonga. Mogani oli bulungi? Ndiye ndi bulungi lwakuba nti badde ndowooza olowooza ku kyaki contemplating over something. I don't know if I should tell you or even how to tell you about it. Kale mu kaseera kano kennyini Always talk to me. kaseera konna oŋŋamba bw'oba olina ekyoyagala okuŋŋamba kiŋŋambe. Kale I'm interested in being in the police force. nandyagadde okubeera mu police force Whilst I wait for my job. nga bwe nninde omulimu gwange. That is nice. Kirungi nnyo ekyo. Such interest in your mind, Nseba nti ku kino kyo weegomba byenkola. Don't worry about job. Teweeraliikirira. I'm working on something for you. Naye nange nfaayo ngezaako genda maaso baako n'ekyenkweyisa. Teweeraliikirira. Bwe yeegomba okubeera police force nga bw'alindirira omulimu. Kumba badde ayagala kyatula naye anoonyeza bw'akikubawo nga tala bw'akikubawo n'amubuzaabuza n'amugja ku mulamwa. Bwe yeegomba okubeera mu police force. Biseera bisinga osobola okwogera ekigambo ng'ekyo ng'ate waliwo abalaaja n'obulaajanyi. Katudde Roy tulengera kano kazimbira annange mukulu sooka olindeko ssebo ogamba nze Can I have a word with you? njogeremuko naawe I don't know you. sikumanyi gwange. It's something very simple. I just want to ask you. Namulegeza ni kintu kyangu. Owulira otya? If someone was doing to you what you're doing now. Singa omuntu akola ekintu gy'oli gwe kyokola kati. Kintu ki? In that you will not be on such a mission. Who are you? Gwani. How do you think your father would feel in his grave? Go osuubira taata wa awulira atya magombe gy'ali ng'okola ebikolwa ng'ebyo. Around this neighborhood. Look, if I were you, mbeera kubeera gwe. Stranger was telling me my sins to my face like I'm doing now. Namulegeza nti omuntu stranger n'aŋŋamba ekintu nga kyegambye kati nandibadde nkisazaamu. You would die a very useless death. Naye kimanye nti gwe singa teweegenderese ojja kufa mu nfa etali nnungi. Suuka olingi naawe kikolima oba wegenda gy'ogenda nze nkubuulidde. Namulegeza nti singa mbadde nze kwegamba Sonja n'aŋŋamba ekintu ng'ekyo nandibadde neekuba mu mutima. Katudde Rwe tulengera nakyala akimanyi buli obudde bbaawe tabeerawo abeera ku mirimu gya gavumenti omusajja akakaalukana kyala abeere bulungi ebyetaago byonna bibeerewo waka naye omukyala abala kirala fa naye nga tajja ekyadde wange nga talabikako saagala mwana ono kunneesa nze ebintu ebyo sibyagalira dda yenna kyala. Funa ekyo kimuliisizaayo bino byesaagala nze. Obudde bugenda kyokka ndi wano mulindiridde. Amulindiridde tamulabako. Yatuula Roy weeregerese. You see, as I was saying, the worst sin you commit against your fellow man is to go personal with his wife. Kale mu kaseera kano kennyini We wetudde Roy forgive anything. tulengera. But I've never seen a man who forgave or forgot the man. Okusinziira ku taata kyemugamba ekintu kyokola musajja munno biseera bisinga sikyebangako. With due respect, Sibu I don't understand what you're talking about. sikitegeera kyogerako. Go near any man's wife. Nze sisembera nkumuka musajja yenna. Wives? All right. I've never had anything to do with anybody's wife. Sina kye nali nkoze na muka musajja yenna. He told me the same thing. He said that his father gave him the same warning. So, Richard, the best bet is to stay away from any weesonyiwa abakyala abafumbo kiba kibi nnyo to a man
olw'ensonga nti mune kimuluma okukamala obukamasa omusajja asobola okukolimira ebbanga lyonna ery'obulamu bwe ku nsi. Ye taata nkitegedde ekyo. Taata bye bigambo byamugamba. Kale musajja atubambe yakyebuuza lwaki yakikkiriza kino okubaawo, kubanga taata we yakimulabula n'omuntu omupya akimulabudde gw'atamanyi akijje ku ki naye nga yamulaba newabadde mwana mulenzi Richard teyasobola kumulaba naye yamulaba. Enamba yange togirabye. Lwaki oyogera nga atamanyi ani akubidde? What do you mean by a stranger leaving you? Kyotegeeza nti stranger. I'm still looking at your time. We are supposed to see this afternoon. Tubadde tulina okulabagana emisana gya leero. See you again. Sigenda kuddamu kusinkana. Richie bannange kiki? Ensonga zino zigenze wala. Hey, Richie. Think about that. Okay. Tulooza ku ekyo. For me. See, tell me where you are and I'll be right there. Mbuulira wooli nzije kati. Tell me your location. Mbuulira wooli watuufu nzije. Right. I am at a sit-out bar called PowerPoint something. Listen, if you have to come, you have to come now because... Kale mu kaseera kano kenyini yagenda maaso nti amutegeeza waali olw'ensonga nti mwana mulenzi awuli ayagala nakuvaawo kati. Kale kansiye bwangu ddala. What is the meaning of this? A total stranger leaving him confused? Kale mukyala asigala akyebuuza tategedde bulungi Richard kyamunnyonnyodde n'akyala ng'ayitawo asobole okuleka nti akwata ebiseera. Bani kino kyewuunyisa. Sobola kikkiriza. Richie, don't make me believe that you are just naive. Newundikiza nti waayi tugenda maaso bba nti ku kino kiwo ate ondeetera okukkiriza nti otiitira bw'oti. You don't understand. Tugitegeera. Stranger I met cannot be useless like you just said because he told me the same thing my father told me. N'amutegesa nti gwe nsiŋŋaanye saagala ogambe nti talina makulu olw'ensonga nti aŋŋambye ekintu kyekimu taata kye yaŋŋamba. Ne banne banenze mpulira ndi bulungi wana. Oli bulungi? I don't think you're all right because listen. Sisuubira nti oli bulungi. Suubira nti owuliza ne kyeggamba. Omukyala yavudde dda ku mulamwa. You must be crazy. Olabika oli mulalu. Bane Richard leka. Haven't you realized that I love you so much? Naye gwe tekimanyi nti nkwagala nnyo. Why are you bothered about nothing? Lwaki ogenda maaso bba nti weeraliikira ekintu omutali ensonga omutali nsonga etali mu ggumba n'ekweraliikiriza etyo. And I want you to take it serious. Njagala otwale nga kikulu. Saagala otwale nga nsonga etali mu ggumba nnyabo. Otegedde? Richard wange. Neddala onjagala. Onjagala naawe oba nedda? Kale nguddemu ki? I love you. Kwagala naye mune bintu bino bisobagana ebiseera bisinga. Kale stranger ki oyo? Simumanyi. Namusiŋŋanye ku geeti yo. I don't know him. Simumanyi simulabanga nako. You somewhere. He sounded like you guys know yourselves or something. Halinga bwemumanyiganye. Yes, wamusiŋŋanye geeti yange nti ddala ku geeti yo. He made me talk about like I'm stupid or something. Kwegamba yandeseŋŋanza atali mu magezi. Made me talk about the vanity of my life. Munekakkana ekikutiisa ekyo. Nze mpulira asiri mu mbeera ndeka. Mpulira asiri mu mbeera. Manyi ekintu ekikujja mu mbeera kikujja mu timing tekiba kyamaanyi. Kati mwana mulenzi Richard yavudde dda mu timing. Kyalagisa kugenda maaso bani omuzza mu timing naye nga wa musajja ato ekyamugambiddwa kyamukubye walandeka. Richard naawe katudde luyi. I am so sure that you think I'm lying. I'm not surprised that your friend is making passes of me. Aren't you surprised? Era mu kaseera kano kennyini mukwano gwo kimanyi nti bannange bulijjo ndooza naye n'ekirowoozo gye ndi. You're an adult. Oli muntu mukulu. It's playing when someone is joking when they're not.
osobola okumanya omuntu baasaaga oba ali serious. Ulirisa. Morgan. I have known you for 4 years. Kumanyidde emyaka 3. Good years. You've been treating me like your sister. Obadde ontwala nga sister wo. Not your sister, no. Siri sister wo. I know you're not my sister. Nkimanyi toli sister wange. You're not. Tuli. My sister, what are you then? Are you an enemy? Oli mulabe wange? I'm not an enemy. Siri mulabe wo. Ever be your enemy. Era siri bide bamulabe wo. Kati oli ki? Richard. Wetegerese. Mugani. Thank you very much. Mwana muwala ku kino ky'ensonga agirambulula. Me as your lover and not your sister. Namudekisa mune twala nga omwagalwa wo lekeke ntwala nga sisa wo. I didn't come here for this conversation. I mean, I wasn't prepared for this. Kino mbadde siyetegedde. Eki? Morgan, I really do love you. Ddala nkwagala. I love you so much. Nkwagala nnyo. I just want you to take me as your lover and not your... Njagala ontwale ng'omwagalwa wo. Singa sisa wo. I just want to be with you. Njagala kubeera naawe. I care about you. Mune nfaayo gy'oli. Buli kimu kyonna. Are you kidding me? Osaaga. Mwana mulenzi ali katale nga nnyaanya nvundu. Kati wulirisa. Called you here to know exactly what you said to the man I called to repair my gas system. Namudekisa nti njagala onyinyonnyole ku kyogambye omusajja gwe nayise okujja okuntereereza nate gaasi wange. Meaning what? What right do you have to put buyinza ki bw'olina in house? ogenda maaso bba nti obaako nekyogera kyonna bakawana. You're confirming to me that you were the idiot that asked my technician to leave, right? Namudekisa nti ku kino kinkakasa nti gwe ogambye tekinishani wange ogenda. So who is it? Sinze nnyabo ani? Everything in this house, right? So tell me. Kale mbulya Morgan. What do you know about this man? Kiki omumanyeko? I don't want to cause problems in your marriage. Saagala kuleeta buzibu mu bufumbo bwo. I don't want to break your home Saagala kuwonoona makaago. because of what has been happening. Saagala gamba bbaawo ki ekigenda maaso. The ways of a virtuous woman, because it's important. Your husband sees you in high esteem. Namudekisa nti kimanye nti bbaawo akulaba ng'ekintu eky'omuwendo. No, deep in your heart, he's not. Naye gwe okimanyi nti munda mu mutima gwo ky'omukola si ekyofu. Out of me? Kale otambula ovaawo genda. Gwani? Madam. I will not cause no problem. Saagala buzibu. Trust me, I will not tell your husband. Neesiga sijja kugamba balo. My only plea is stop what you are doing. Kye nsaba kiri nti lekera awo by'okola kye kyokka. Morgan ono kali ebimanyira wa. Hayi Katonda. Amanyi buli kimu kyonna. Katonda wange. Era mu kaseera kalo kennyini mwana mulenzi ng'ali luuyi zaali tannakyala weeregerese n'asooka alingisa yeebase awulira. Oba mukooneko kumbe roodi awulira okukamala. Mwanne You scared me. ondiisiza. What are you doing here? Okola ki wano nnyabo? I am sorry. Onansonyiwa. I came to beg you to forgive me Nze okusaba onsonyiwe with everything that happened. ku Because kyonna kyonna ekyabaddewo. I want us to be friends. Njala tubeere ba mukwano. About making food, what would you like to eat? Njala kufumba mmere oyagala kulya ki? You want to cook for me? Oyagala kunfumbira? Ye? Well, I'm not hungry. Siri muyala. Thanks, but Weebale nnyo naye siri muyala. Come on, Morgan. Leka Morgan naawe. The initial hostility I unleashed against you. See, I was just trying to bring out the man in you. Now I have seen you. Mbadde njala kulaba kakufaamu. Kati nkizudde.
Come on, say what you want to eat. You get ekyo nekyagala okulya. You mean by bring out the man and... Kiki otegeeza nti badde oyagala kundaba kanfaavu? It's fine. I just came back from the restaurant and I'm full. I'm very satisfied. Kale nvudde mu restaurant nga nzikuse. Thank you. Saagala kwongerako webali nnyo webalire ddala. Okay. Kale. If you insist, I will leave you for now. Oba ogaanye. Please. Ngenda kwesonyiwa. Feel free to come to me. Neebeera wa ddembe okujja gye ndi. Kuŋŋamba kyonna kye baweetaaga. I now understand the meaning of that advice your father gave to you when you were 11. Namutegesa nti waayi. Kale nsobodde okugenda maaso bani ntegeera. Sinzira nate ku magezi kitaawo ge yagamba ng'okyali muto myaka 11 nga Richard bwe yamugambye. Kubanga Richard yamugambye nti Swenje yaŋŋamba ndi kitaawo yamugamba nti kiba kisaamu nnyo omuntu yenna okugenda maaso bani okola ekikolwa ng'ekyo eri mukomusajja. Ayagala kunfumbira masala nteremu obutwa siya nze nfu obutwa nange ambise mmese bikooti katuderoyi tulengera Richard isimu kaseera kalo kenyini n'asooka tunuulira birowoozo byalina ettaka ttono mwana mulenzi Richard bamuyita Mike Godson amanya Briken. Hello? Oli ludda wa? I am in town. Why do you ask? Richard, why are you avoiding me? Lwaki ddala masimo neewala? We're not kids any longer. I told you we can handle Morgan. Listen, Timmy, I'm really sorry to sound harsh, okay? Onansonyiwa bwe mba njogedde bubi. Yeah. I hate to come in contact with people that can dig into the past. Naye saagala genda maaso bba nti mune ku kino kyo nkwatagana n'omuntu ng'ate kijja kundeetera obuzibu. See, the feelings I have for you is so strong. I don't want anybody to destroy our... Yamutegesa nti kyolina okumanya kye nnina ky'oli ky'amaanyi. Saagala muntu yenna agenda maaso bba yakisasaamu wadde n'akatono. We love each other and that's what matters. Twagala naye ensonga enkulu ya byonna. Nze nzikirizaamu ddala mazima kyegamba kyekyo. Kazajjagaza kyona. Aneesonyiwa ndeke. Nakyala mutegesa nti ensonga enkulu ya byonna twagalana. Katuderwe. May I sit with you, Peter, please? Sobola okwogeramu ne Peter. Oli otya Mr. Robert? I'm calling you guys to the young man I discussed with you about the position in your establishment. Era mu kaseera kalo kenyini. Mulenzi gwe nayogerako naawe kulabika nti omuwa omulimu. Nakusuubiza ku ekyo. Oh, well, thank you, sir. I appreciate that. Then, can I have him come to see you tomorrow? Kale nje nkulaba enkya. Thank you very much, sir. Kale webale nnyo ssebo balire ddala. Have a safe trip, sir. Bye-bye. Yemusibula gezaako kugenda maaso bani amunoonyeza omulimu. Olw'ensonga nti akimanyi mwana mulenzi ali mu bwetaavu bwa mulimu. Kaseera katudde eruwe. Fine. I like your dress. Where did you... Lugero ndwagadde walugulawa. How is your husband? Munibala ali atya? And yours? Fine. Ate obu. Who was that guy outside? Gayi ki oyo ugenda biwa bweru nga mubalagavu? Morgan. Morgan? If Morgan is your own definition of cute. Morgan. You don't know what being... Oba gwogenda maaso ba nti oyogerako ndi mubalagavu. Olabika tekyamanyi babalagavu be baani. Kaki kyoyogerako ekyo? I am sorry if that's the impression you have. Come on. How could I insult the only friend that makes out time to come and visit me at home? It's just that I can't stand you calling my enemy a cute. Bakyala bakulu naye bakimanya kimune. Kati omusaayi n'amaanyi balina gafuna mu balenzi bato. Him to stay. That idiot is a threat to my marriage. Yamuneekisa nti omusirusiru oyo afuuse ekizibu eri obufumbo bwange. Meaning that one day he will open up to my husband. I am scared. Zibane ntidde n'okutya. How could you do a thing like that? Show him the gate before he runs your marriage.
Come on. It's like you're not getting what I'm saying. My husband seems to be attached to this guy. He won't let him go. Then set him up. Yes. What can I kale mu kaseera kano kennyini yamutegesa nti baawanga alabika nti amwezi ag'okukamala okamase ndi mu setingi lumusuulemu naawe leka siya kikole ng'obudde tebunayita buli ekyo nteekeddwa okukola kimbuulire tuddeeruwe Morgan omanyi obuzibu bwe nnina gy'oli oyogera bulala eki Change from being a hostile person to being a very nice lady. So, and you don't suspect it. Craig, why should I suspect something? There's nothing to suspect. I mean, we all have our... namulekisa nti wali kye nnina kuteeberesa wadde n'akatono something that doesn't mean we're bad people. tulaba sinema ya mulembe I just think she's trying. yagiyise Briken Affairs Well, I have ye sinema gye tulaba I feel she's up to something. The earlier you wake up to the reality of it. yamulekisa nti kimanye nti omukyalo oyo alina kaabala bwangu ogenda maaso bba nti omanya kikyabala gy'oli kyekirungi gy'oli Once you decided to become a good person, I don't see anything wrong with that. I mean, hey, there's nothing wrong with it. It's a little strange. That's fair, but it's not a big deal. All right. kati oluvannyuma ennyo tudde eruyi tulengera loodi Yes, sir. All I can tell you is start jobs. Just for jobs. Because the days of joblessness will n'amutegesa nti kyolina ogenda maaso bba nti omanya ennaku ez'okubeera nti olina mulimu zigenda kuba zikoma kyoba omanya man I told you he's on his way to Canada. Okay. But n'amutegesa nti omusajja we nagambako abadde agenda ku Canada naye waakomerawo kimanyi ogenda kubeera bulungi mwana mulenzi yasiima nnyo I'm lack of words. I don't even want to say. sina na kyakwogera simanyi kyakwogera mu kaseera kano kennyini I thank you very much, sir. nkwebaza nnyo kisibo bibale nnyo balire ddala kyala aliroyi weeregerese nnyo oli yawadde munne amagisi n'amutegesa nti museetinga erumusuulemu asobole okuviira ewaka kati yakola mu kaseera kano kennyini tunuulira wekkaanye tweba kyakwigana kyakumanya yesu mukenga bulijjo nateera nga nsenkote And God will richly bless you abundantly. yamutegesa nti mukama katonda akumpeera emikisa Morgan, You don't really have to thank me. tulina kuneebaza Found myself in the corner that you are now. And somebody helped me. nange nali neesanzeeko mu mbeera nga gy'olimu kati never have naye waliwo eyannyamba Hey, because he died in a car accident. naye ekyomukisa omubi yafiira mu kabenje k'emmotoka So now is my way of thanking him. kati yandibadde engeri y'okugenda maaso bba nti mwebasaamu olw'ensonga nti yannyamba nange nali mu kaseera akazibu nga koolimu naye yafiira mu kabenje k'emmotoka nga sinnaba kugenda maaso bba nti mwebasa kati engeri yina okugenda maaso bba nti mwebasaamu kagaba naye okukola ekino nga kino akikola okugenda maaso bba nti asiima omugenzi kye yamukolera musajja tuweerera mu kaseera akazibu Okay, so just do your best to stay out of trouble. Sure. kola kyosobola weesonyiwa emitawaana otegede kyageza kugenda maaso bba nti amulabula mukadde kalu kennyini musajja watubambi yasigala luuyi genda kutandika okukola genda kutandika okucapa kyamuwa essanyu ne kimuwa essuubi okuba ndi mwana mulenzi kaseera konna agenda kuddamu okukola kyasingira ddala okugenda maaso bba ndi yeetaaga nate mu bulamu kuleka nti munaye addamu okubaako nekyakola mwana mulenzi Morgan What do you want? oyagala ki I've been in my room all day and mbadde mu lumu yange kaseera kona food. I went to the kitchen, there was no food, so I just came to ask you. I'm starving. ndi muyala n'asooka oli musiru nnyo Do I look like a cook? ndabikangwa mufumbi gy'oli Madam, you Madam. you stopped me from going out
Wangamba siddayo kugenda mu hoteri. That whenever I want to eat, I should ask. Bwe mba njala okulya akaseera konna nje gy'oli. Tell me I'm stupid now. Kati lwaki oŋŋamba nti Man I cook for, and that's my husband. omusajja gwe nfumbira yebase? You're starving like you said. Ogambye oli muyala? Try your luck elsewhere. Gezaako onoonye wantu olala wonna. I am confused. Honestly. Bintabudde. Why the sudden change? Lwaki okyuse mu bwangu ddala? Kikyamu ki? You've not seen anything yet. Tolina kye bwalabye wadde n'akatono. Kale nviira. Wanki? Nviira. Why? Nsiriwalirako nnyini. Ni mukolongoosa